gwe ozitowereddwa okutegeera nti nabbi waba tannasomesa wali abatuufu wadde abadde tannasomesa naye nga abatuufu gye bali ekyo kye kikuzitoweredde jangu ekitubuuze nga nabbi tannasomesa e Makka wali abantu be bayitanga Hanafiyin abo erinnya lyayatulwanga ku bantu abakyagoberera obuufu tradition ya Nabbi Ibrahim ne Ismail gye baliko e Makka ey'obuteesinza masanamu nga nabbi tannasomesa e Makka wali abantu abaali batebeesinza masanamu era babayita bahunafa Hanafiyin. Qur'ani bwe yaje yagamba hanifan musliman buli muhanafi oyo musiraamu wa makana minal mushrikin kubanga bali teyeesinza masanamu abo bebakadde bannabbi bebakadde wani bannabbi baali tebeesinza masanamu nga nabbi tannasomesa. Hanifan musliman wa makana minal mushrikin buli yali muhanafi e Makka yali musiraamu abo bakadde bannabbi bagwa mu ekyo. Kakati wabanga obadde tobimanyi yiga ekibi osomesa ate osomesa byotutegeera kasita otandika okujolonga nokyafuza bakyala bannabbi oba olumba nabbi yennyini bakadde bannabbi oba olumba nabbi yennyini ofuutuseeyo omutandikidde ddala ku kikolo muba muzadde naye yennyini omulumbye naye yennyini omukoze ki omulumbye ti olunaku lwe yazaalibwamu temuli ati temuli ate tubuulire oba yakikola si buli kiri mu Qur'ani nti nabbi yakikola. Ensibuko y'ebintu byonna byonna Qur'ani kabenga nabbi embeere musobozesezza okubikola oba temusoboze eki temusobozesezza keberenge musobozesezza okubikola oba temusobozesezza byonna Qur'ani extreme yeri waggulu aya ziziri wa salamun alayhi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya lubeere lukulu olunaku lwe yazaalibwa wa yawma yamut lubeere lukulu olunaku lwalifa wa yawma yub'athu hayya lubeere lukulu olunaku lwalizuukira. Allahumma salli ala Muhammad Qur'ani ate stream nkubuulira Qur'ani etteeka ekkulu ate nga oli kumugamba ate nabbi yakikola bingiko nabbi byataakola ng'embeera yali temusobozesezza obanga ebiseera byabyo tebinnatuuka mutegeera obanga ekiseera kyabyo binnakola ki tekinnatuuka kubanga Qur'ani eno gy'olaba erina relevance erina omugaso tegenda kaddiwa paka eŋŋombe lwerivuga waliwo n'ebitannategeerekeka nga bijja kutegeerwa bakugu nnyo bannasayansi mutegeera bannasayansi ebiseera ebyo wali kibaita the science of cloning ekito omuntu oba ekisolo ekirala kyonna nekiva mu musajja yekka oba nekiva mu mukazi yekka nga tekivudde mu kikazi nakisajja bannasayansi bakituuseeko bakita cloning kale neobirawo okweraliikirira oba erinze n'omulala Mungu yagamba inna khalaqnakum min dhakarin wa untha twabakola mukazi na musajja kati omuntu senga bannasayansi bakisalawo ne bakola omuntu ne basobozesa omuntu okuva mu musajja yekka kwaki basobodde okikola mu mbalaasi ne mu ndiga nga kivudde mu kisajja kyokka oba kikazi kyokka naye ate ayegamba nti twabakola kuva mu kikazi na kisajja. Kati omusajja ajja kuyimirira wali agambe nti kati nzikulania enjogereeko wa nze nvudde musajja yekka ate egamba twabakola kuva mukazi na musajja. Kati okwo okweraliikirira kubanga Qur'ani tonnagibikula gimalayo oba obadde obiyitako luli nga tomanyi kyebitegeeza kubanga kino kibadde tekinnajja. Nagenza okulaba aya 2 nga zintegeeza cloning nti waliwo entonde endala
وننشئ